oteekayo ebirowoozo byampuliriza. Ekisookera ddala wallahi omanye ojjukire ofumiitirize okkirize nti wallahi buli lunaku Allah ajjulula abantu. Gwani Allah gwakyawadde obulamu ku nkuyanja y'abali mu ttaka. Wallahi buli kika kya muntu mu Qaburi mwekiri, basheekhe gye bali, bahufaazi gye bali mu ttaka, abagagga gye bali, abayivu gye bali, na buli kika kya muntu gwani akyatambula. Twandimwebaza ekyamazima omuntu teyandibaddewo na nnaku yonna emuluma bwe yandiwaddeeyo ebirowoozo bye ku Allah byamukolera. Bimala bulungi nnyo okuzibikira gye yandirabye ng'ennaku ye. Obulamu obulina bugula ssere mmeka ze wayina ze wasobola ezaalema bassebaana ezaalema bamulwana. Twandimwebaza ekitiibwa Allah tabaraka wa taala ku kyobulamu. Njagala kukusibirira nga bwe neesibirira, ampuliriza kyengera ky'obulamu. Allah tukimwebaze na kwetegekera lunaku lwali tujjulula. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Lowooza nnyo ku lunaku, weetegekere nnyo olunaku lw'oliddizibwa mu maaso ga Allah. Ampuliriza, lowooza nnyo kawungeezi imaamu lwaliyimirira mu muzikiti ewammwe akubike eri bansasagge, Allahu akbar, ng'asazewo Allah kukutwala. Balyogera bye balyogera ng'ekyo Allah kyasazewo tabaraka wa taala. Ampuliriza, tutegeke Qaburi zaffe wakati mu kukozesa akakisa k'obulamu Allah kakyatuwadde. Wallahi buli ibaada gikole ng'okyagisobola, gikole ng'okyayina omukisa, essaawa yonna Allah akunnyula. Kozesa akakisa kano, ampuliriza, tuyimirizengawo esswala mu budde bwazo. Abasajja oba abaami esswala tuzireetenga mu mizikiti. Oweekitiibwa sallallahu alaihi wasallama atuukirirwako muzibe olunaku lumu. Muzibe amugamba nti nsanga obuzibu kukujja mu muzikiti, nzikiriza asaalire nga awaka. Yamubuuza nti omwazinyi y'omuwulira eka ewo gy'obeera, eddoboozi ly'omwazinyi lituuka? Muzibe namugamba nti ekituufu y'omwazinyi muwulira. Namugamba nti yanukula omwazinyi, alagira muzibe kujja kusaaliranga mu muzikiti. Haji, lwaki osaalira mu dduuka? Lwaki tusaalira waka? Buli koyinako obusobozi kakole, tusaalire mu budde. Esswala eza sunna tuzenywerezeeko, tusukeko ekiro, Qur'ani tugisome. Wallahi mu Qaburi yo Qur'ani ogyetaaga, ejja kujja okukolera ekimu ku bibiri. Bw'etajja kulumiriza egenda kujja kuwolereza. Bwe mubanga mu akasente okawangayo oluwaayo lwakwetegekera maziika go.